management yo najjo ogwamu ya ntambula nnyo ne management yange bagita management nina namwe n'abantu kinoomu okugeza nga bapresenter aba social media buli wamu abasinga biseera bisinga nyanguyiddwa nnyo abantu kubanga nzize ntambula nabo kitegeeza buli muntu yenna ntaddeko ettafaali okutuuka wendi wano. Management ekuyambyeko tuuka no management osuubira ekoze kyamaanyi nnyo kubanga bw'ogamba nti ekuyambye nnyo ng'ate tulaba ku mulundi guno Bebe Cool atalisti nga tetulabeeko yadde wa bandi n'omu yadde gwe kennyini yadde oluyimba lolowooza ekoze ekimala. Nsuubira nti Bebe Cool list yagikoze nga ne David Lutala ayimba kitegeeza yasosodde abayimbi bangi yagikoze nga ne Papa Samisa Semakula naye ayimba omanyi Bebe Cool list yasosodde busosozi category nene yasosodde category ya band ya kadongo kamu zonna yabatadde wamu ate nga festivals mwetugwa teyasosodde nti yasosodde laki wano yekka sosodde bangi bonna bali mu category eyo otunuliramu Kalo Nantongo guno mwaka akoze bulungi ojja n'otunuliramu oluyimba lwa Nalongo lukoze bulungi kwegamba ayina categories yasosodde sigamba nti oba tetuyina kye twakoze naye nga yasosodde categories zokka ebbiri. Olowooza ekyo tekituuka na kino kye bagamba nti no band music yagwa yasiimuuka takyakola wano e Uganda ng'abantu bwe bazze boogera. Kati ojja ng'otunuulira mu concert ezisinga okuba ez'amaanyi mu Uganda ezisinga mu mwaka zibamu ba band music eziwera 3. Ojja n'otunulira mu concert ezibanga ez'amaanyi kale zibandibadde nga categories zibatwala ng'ez'amaanyi niyinza okuba abakola concert 2 ezibaira perfect naye otunulira mu band music buli mwaka Papa Misa Semakula aba ne concert ate ebeeramu abantu. Otunulira mu Lutalo buli mwaka aba ne concert ebamu abantu. Otunulira Lake wano buli mwaka aba ne concert ebamu abantu. Kitegeeza band music tukyamutadde waggulu nnyo okuba nga ali ku top. Mukyebivulu mukola kubeera yawaniseeko yabadde abawaana yagambye nti Bebe Cool Misa Semakula yalina concert ey'omwaka naye ku kyennyimba temulina. Yabadde akona ku kya yagambye Misa concert ye ey'omwaka. Nga nkiwa ne Bebe Cool wali yeetaaga concert naye anoonya agenda kulangira ky'abantu kituufu nti osobola okubeera ne music omulungi naye abantu baagala nnyo ekipya ti era mwe bannamawulire bapresenter mwebale nnyo okukyusa kintu kye bayita music. Edda babeeranga kuwa abayimbi abanene bokka amatu kamiliyoni yekka nojja kutunulira nga kuba twatunuliddeko ku stage ezimu zetubadde tutambuliramu ng'omuyimbi omuto ate akuba n'omuyimbi omunene ekivulu kitegeeza nti abantu bayaniriza buli mugigi gwonna ogujja nga mupya era kivola baagala nnyo oluyimba oluba luzze nti oyinza n'okwesanga leero kamiliyoni w'amaanyi oba Papa Misaki naye gwe n'okuba hit neevaayo ng'oli mwana muto kati ng'ono omwana yayimbye akayimba kawoga kalingereze ng'omwana yayimba lusuku lwa seminti yagenda oluyimba ng'olaba buli muyimbi yenna amwaniriza olw'ensonga alina hit eriko mu ggwanga. So tekikyaliwo ekyo tegamba nti buli kadde tunaba tukola tonakola concert nga toyina luyimba oluyimba lukuyambako nnyo. Yongera otangazeemu ogambye Bebe Cool naye yeetaaga concert toleka ekiwaatuleyo temumala kuba naye ereeta abantu. Ekyamazima Bebe Cool buli mwaka yali akolanga mu launch mawulira nti Bebe Cool Gagamero alina launch egenda beera wano kyemmanyi muzeeyi Bebe Cool waali naye yeetaaga kubeera Lugogo naye essaawa ya leero alina kusooka kuwa abantu luyimba n'abajjukiza n'abagamba ne gyendi kyevola nti bagamba nti omuntu olina okuba n'oluyimba oluliko. Bw'otunulamu ku lisiti ya Bebe Cool era nga bw'ogambye oluyimba question kwe luli ku lisiti era luli mu namba 15 ate bw'ogamba nti naye asaanayo oluyimba kyogamba question terwakola ekituufu kati bw'obeera gwe nga gwe abezze emmere osobola okubega emmere n'otalya ggwe kituufu Bebe Cool yadalina okikola kulensonga nti yabeze n'atandika okugabira abantu kati naye era waba abega abaako keyerekerayo naye nga oba otunuliddemu gwe oluyimba olumanyi. So mu bufunzi yeetaagayo oluyimba akole concert yeetaagayo oluyimba. Osobola okukiziganya n'abaana abavuddeyo bannaffe ababitusi ne bagamba nti nno Bebe Cool oluyimba yasigaza lumu Bebe Cool list kubaalo bamumanyirako buli mwaka. Nsaba Bebe Cool aleme kumala mu baana maanyi
nzeeyi abaana bakulabirako ebintu bingi naye gwe tomanya nti buli kyokola kibakosa buli kyokola kyonna kirina engeri gye kibalumamu era otunulamu wanatunuliddemu Mr. Linga yabadde Julioli naye nga olaba ayogeza bulumi ng'agamba waakiri yandibaddeko kyabogerako waakiri agamba abaana abo bambala bulungi abaana abo bagezaako okuyimba obulungi naye ku guno omwaka bongeremu ekyo kiraga nti mugundi weetereze naye omwaka ogujja jangu ng'otaddemu amaanyi naye buli woyogera ku muntu n'omunafuya ebiseera ebisinga omuntu omutiitiza akkirira ddala naye tetujja kukkirira olina kolabo last year 2023 wansi wano yassaawo kolabo ezaakola mu mwaka ogwo oguwedde gwennyini oluno telwaliko kyakuyisa kita yasosola bandi yonna naye nga oba otunulidde mu kolabo ezisinza okuba mu bandi oluyimba lwa Class oluyimba lwa Ngendera ekyo Namiiro lukoze nnyo lwe bayita Class yasosodde kategole 2 zonna ebyabadde bibukako ayinza n'okuba Ssebu nga talumanyi abakulu abo bamanyi okubeera ku nnyonyi osuubira alumanyi kyensuubira ina TV ewaka TV wobeera ewaka nawe oba toyina gweoyagala omulabako ate oluyimba olulungi olulengera ewaka so oyinza okwesanga nga alumanyi. Tukoze tutya okulaba nti omwaka guno at least nga tuyingidde 2024 nti owa band tubaako we tumulaba nga ali ku list eyo oba ne ku list endala ez'abantu abalala nkiwa mu bigambo bye njogedde nze yajja bitegeera waba akola kategole azaawulengamu agambe mu bandi mu bayimbi abatabazze mubadde mulake wano mu bandi mu bayimbi abatabazze abayina oluyimba olulungi mu bandi mulimu Kalo Nantongo kuba ojja n'okola bebe ku list nga totaddemu Kalo Nantongo mu bayimbi ababandi abazze mu mwaka guno oba osaliridde ti muzeeyi kyusaamu otunuliremu ne kadongo kamu omanye kategole ya kadongo kamu toyina gisuula gisitulemu omuyimbi omu omugambe nti leero mu guno omwaka ekyamazima nduga yakoze obulungi kijja kuyambanga nnyo abayimbi abali mu style eyo okujja n'amaanyi n'obwagazi n'okusiga